okuwulira omusango okuvunaanibwa litadika Dr. Besigye omuyambi we Akomezedwaawo ne munnamagye Kapiteni Denish Oyola guzzeemu olwaliro mu kkooti enkulu maaso g'omulamuzi Emmanuel Bagoma. Dr. Besigye ne banne batuusiddwa mu kkooti mu bukuumi obw'amaanyi. Olwaliro omuwabi wa gavumenti Joseph Kyomuhendo bannamateeka boobera bazzeemu okumukunya ku nsonga yakubirako ebirayiro eby'okweeka abamu ku bajulizi okuva ku mujulizi omukago okutuuka ku mujulizi ow'ekome. Bannamateeka ba Dr. Besigye n'aboowabirwa abalala okubadde Elias Lukwago, Bayantuli naawe ne Ernest Kalibala bongedde okuwakanya ekyo oludda olulwabi kye lusaba okweeka abajulizi baabwe nga bagamba nti kuno kuba kumenya mateeka na kulemesa musango guno okutambula mazima n'obwenkanya. You came here to testify as an expert, the legal expert. And you know it's mandatory in an affidavit to disclose the source of information. Is it correct? Is it the position of the law that it's mandatory for you to disclose the source of information? But I have disclosed it. You know or not? I know. It's mandatory. Yes. And you still insist you are going to defy a command of the law that you should disclose the source of information. Kyomuhendo ategeezezza nga kino kitali kipya nga kisookedde musango guno gwokka nga kizze kibeerawo. You are saying indeed it's the principle, it's the principal law in the criminal justice system that there must be witness protection. For deserving cases like this one. Yes? For deserving cases like this one. And we say that witness protection is a universally accepted and practiced principle in criminal, at least in criminal law and procedure. And it is available for both the defense and prosecution. Ayongedde ku nti abajulizi bano basabira okukwekebwa bazze bafuna okutisibwatisibwa mu ngeri ez'enjawulo. You want also court to believe that they are still under threat, since it's the question you wanted to answer. Yes or no? Yes, they are still under threat. Okukunya omuwabi wa gavumenti Kyomuhendo tekuwedde omulamuzi omusango nagunguze okutuusa nga 28 omwezi guno nga bannamateeka bawabira abalala abasigadde nawule bagenda okumubuuza kajijjo ebibuuzo ku nsonga y'okweka abajulizi. Dr. Besigye Haji Lutale ne Kapiteni Olaba bavunaanibwa emisango egy'okulya mu nsi olukwe nga kigambye nti bagizza amawanga okuli Uganda, Kenya, Switzerland ne Greece wakati wa 2023 ne 2024 nga baagala okumamula ku gavumenti ekimenya amateeka.